agamba bugambi bera ngo subscribinga likinga ate oberenga osharinga kulwa mawulire agesigika mazede Megatron gemanya tubawo each and every time, each and every day, each and every moment netuwanga tukuwa information asinga onako olwaleero andine Sky Soldier waliwo ebigambo ebyawandikiddwa nga kigambibwa mbu Sky Soldier yefuddemu okubeera nti yamanyi abaana bebakwata bano abaali ku parade gye babeera era buli omu yakwata omwana wano senkubuga abeera wano gundi abeera wano okusinziira ku posti ya omukulu bamuyita Serwanga N Bariam agamba nti guys, today I was at police headquarters and I met Sky Soldier at the counter-terrorism unit with a list. So I guess all this abduction, Sky Soldier is giving out information. Please, so comrades, be careful. Sky Soldier Uganda is by at work. Natika emoji obukaba okusinzira ku mukulu ono ya meeting Sky Soldier. Wali o meeting naye amugenda kulaki? Oyo ekisoka nze di internet hunter. Wali ogenze ko ngenda tandika okubuza wali ogenze ku kitebe kino kulayo kyebuzo nina bingi ngendo bera nga ekitebe kyo simanyi nawe kiri nalabye peng Uganda nga agamba nti bakwegendereze nendabe yekolera twali wano ngamba nti yekolera wamugulira kuno kwanda party wayogera bingi nnyo kwe yekolera nga sinakuwa kakisa kubera nti wewuzaako tukakase otubulire gwa waya abaana lwaki oba waayo ofaaki n'ensi sente zikumazemu bwezityo kati awo nno ulira nga sinabuuza ku bantu security eggwanga eba bweti omuntu gw'osula naye alina okubega si mulabewo nze buli bakimanyi bulungi siri wa nuupu navaayo naye mbagamba amazima bagamba sikyali siri nali naye sikyali siri era siriddamu kuba nimbaga nze mpagira President Museveni ali mu buyinza obw'ekitalo ennyo akutte Damula ali mu State House Entebbe gwe mpagira kitegeera ekisookera ddala sikolera jati nkolera OWC Operation Well Security nkola mu DCCU mu Operation Well Security ngwa mu party ya DCCU Digital Content Creators Uganda Digital Content Creators Uganda ntife tutambuza amawulire amalungi eri government n'eggwanga lyaffe nze nsomesa abantu kwekulaakulanya nsomesa abantu kwegaggawaza nsomesa abantu Sky okujja kejjogo go wakulaakulanya asomesa abantu nange sinakulaakulana naye tutema ntotto fena tukulaakulanye tuteya andi kati obogamba ati Operation Well Security ekola bweti ewa ekwata omuntu negamba nti goyagala kyogala kulima oyina ettaka lyosobola okulima konti ye nekuwendo kwa oyagala mwanyi oyagala kokowa oyagala ki oyagala ante egabayo ne kunte kisinzira bwegituukiridde na connection kubanga buli kyalo buli district kuliko enteekateeka za OWC okusomesa abantu zigwe mulimu gwenkola ate njagala nnyo ensi yange to the extent nti ne bwe nadda mu government nasalawo nkwate party ennungi erimu okwagazisa abantu ensi yaabwe n'okwekulaakulanya sina muntu gwensobola kwagaliza komera kubanga bobeera mukomere batokola bobeera mukomera obodda buzi mabega ate nga ffenna twagala kulaakulana zoli bwavimba nange envimba gwe babuza abo abaana bonna tewali gwesonga ku ssente zange tewali kubanga nali nkimanyi tebakola tebalina nina obbakwata ku mukono nalabye yeekolera n'agamba walya buli mukazi yenna buli muyimbi waliyo we baseeko naye munnange nze okwebaka video yako negamba kyekikulisa abakazi abakulu g'omwana nze okwebaka n'abakazi abakabi n'abantu abakulu okwebaka n'abakazi abakabi ulira agambye abakabi abakazi abalungi bonna munnange ndi rastaman ate ndi fresh boy era enviiri nziraba yenga zinyirira banna ndi fresh boy ate nyambala yambala abakazi kye baagala I attract women abakazi kye babaagala nkitegeera sirina nnyo sente ziri abakazi obateeka kababi ekyokubiri naweebwa award okuva e San Francisco tekwagirako sente poze yagireeta yali omubbi Chairman Nyanzi gwe bagikwasa ndeka video we kali ng'agikwata nze nina yampa information yaŋŋamba omuntu gwe basinga obutaagala munno ebiseera bali okyali munno gwe era bali tebanyigomerwa lwaki owokubiri bamuta Chairman Nyanzi mutu wa watu okusatu bamuta General Gaddafi bamwagala ngali mukomera naye bwaba abwere tebamwagala kati sazo nibajja kwefuula bamwagala naye bwaba ajja kulanga tebamwagala naye nga ffe tugamba aveeyo nze sina gwe mpayo sebo list eno olowooza lwaki kyazebwa eki ne bagamba Sky Soldier omanyi lwaki
anti nze performing nze champion tosagamba muntu ali atakola nze banda bambera ne big size bebe kulu banda bambera ku buli kivulu nkola sente nabivaako ebyabwe I look for money nkera 11 mbali na milioni 10 nzuka 10 kunonya content wa Facebook content wa TikTok naona kugenze lutya sirina budde nze sibera ka zwane sifuna budde bukubira mama wange mfuna budde bulondola futu kigere ataina kyakulya toli muntu awala na mwavu mwavu abawe yewala na yekka empalana gyabalina nettima lyalina ku mutima yaba abamanyi nti obense eri kuliye egeya olwokubona abona kwa abaliko n'ebizibu by'abalina nze nkeera kunoonya manye ennaku yange sinafuna de n'ekikumi naye mmanyi hard working yange gye nnina hard work pays nina kufuna olaba sinafuna naye nfaanana bwe nti nja kufuna ndengera gye ndaga Sky Soldier mpuliro ojja kufuna lwaki mu bantu bonna bagambye Sky Soldier lwaki tebagambye nti oba ono kozi gwasoose okubeera nti ova mu Nuupu anti ze nava mu Nuupu bo baali bamanyi bwova mu Nuupu ogwa omuntu ayagala kumanya ene otusoke tugende wali omuntu ayagala kumanya ki ekikujja mu Nuupu kozi Nuupu ye yakulera neekuleeta ng'oli mwana muto gwe wangamba nti gwe muntu gwe bakyasinza okusiba emirundi gwe bakyasinza okuba bonde emirundi emingi ekyanzija mu Nuupu kikino nali nnyo serious kusinga bannange kitegeera nali nnyo serious okusinga bannange andi nze nali serious wekuba kwekalakasa nze nekalakasanga era just bino bye bagaba tuwadde mu 748 hours data besigi mbakubeera era ndadde ngenda kola action kubona beesonyi oba tebali serious ekyanzija muno because of bo tebali serious nali nnyo serious ngenda kufiira bwerere nengeta ku government eri serious okututwala mu maaso ekolera agambye bakusiba ne bakusondera sente nozikolamu abakazi nali njagalwa nnyo omanyi lwaki nali njagalwa nnyo abantu b'e Bulaaya nakati nga bwe njagalwa abantu kati bo engeri gye bajja nga tewali abamu nze ndi favorite I'm a favorite guy nze muntu abeera wano olaba musirinamu sisirina sente wano we niyinza obanga sirinaamu netugira ebigere bibiri nenfuna emitwalo 5 that is me simanyi nange bulamu bwange bwe bubeerawo nze olidde tusaa kuntiisatiisa how gwe mmanyi bwe nakula okutuuka wano ebingi byempisemu okusinga bino ate n'ekirala nze sirina hardware moze sirina supermarket ndi munagaana okugulayo lwakuba sikayi bamwogeredde kino ndi mu myaka gyogerwako ate ndi mu myaka girya nkwe myaka gyerimu gyakulya nkwe sirulidde naye ate wagala okinteekeko munze kigenda kunyigiriza sirina mwana bw'anaabiwulira sina mukyala bwagenda ekiro agenda kundeka nagamba kati laba bino byokola sirina abakazi abakulu bonja basigaza kubanga abakazi abakulu bakimanyi bano banwana lwakuba ebyama byennina kati ogenda obagamba abakazi nti bano banwana abakazi sibagamba bo bakimanyi abakazi by the way badde bankubira amasimu nabangamba baby we've seen this how would you do that nembagamba mbere bakaka how will you come out this nembagamba I don't have hardware nzo mulimu gwange gwa mugongo bwe kumba changa mangi sajja sikyalina mulimu gwange gule bagudde sikayo malako atenze tonsuubira mu future mugenda kugamba bizimba gwanga sirina bizimba nze business yange ya internet eyamanyi business eduka eddene lyennina TikTok, Facebook, Instagram. Bakwetaaga mawulire kyaga. Ate laba neetaga nabo bennyini bajja ne balaba ne bakomentinga. Kubanga nze sipostinga byange. Singa nagwadda, singa ni postinga byange. Sky Soldier. Omuntu wavaayo nagamba nti bakwata abaana. Ng'owulira bulungi nga bakwata abaana bano. Siwulira bulungi naye. Otandikire ddala ku mbeera eyabaddewo ebakwasa. Sina muntu gwenjagaliza. Lindako ku mbeera eyabaddewo wagiraba. Ekintu kye bakola. Awe nyinyo mbadde ngenda okujja. Koza abambaga akiri nderera. Awe nyinyo mbadde ngenda okujja. Saawa eno sparking point eva wali kuziri ovulu kati gwagenda agamba semuju sina na gwe kati nno so kuwa contacts zange bonosanga mu official yenno munene nga sibye kazi nze conversation zange za bakazi nine simu 2 zona za bay. I have 2 expensive phones niga Ina iPhone ne Samsung. Nina iPhone ne Android na iPhone. Njagala zine simu. Zino zona openinze WhatsApp. Bono sangamu omunene gwenjogera naye ono Gabriel Ba bino ono mugaga wange mukolera bulango. Ono Abitex bino DCCU bano bachali bange bano South Africa onadangamba mwana isole kitwa kyo kutandika ebyo bibeera. Siri olabya mu muntu wa government official.
uli Megatron oyo mami superstar penge abadde omuweereza ku bubaka penge musajja wange twogera penge muyayi era abawudisa penge musajja wange yantuleta mu kintu kino penge yakule ndi product ya penge yakubye nnyo teyankubye internet wise zaba tankubye ebyo bijira ku bantu nga ine ekiruubirirwa kyonna kyasuubira mu bantu era mbakubanga nine ekiruubirirwa kyonna kyensuubira mu bantu singa ndi ku ttaka naye okuba nti sirina kiruubirirwa kyonna kyensuubira mu bantu sina kyensuubira nze muntu otakolangako kawashi era yekolera byabayogera sikolangako kawashi yekolera sooka omuleke ekirala kiki nensonga yino wembadde nzija wenjagala kati gwagamba nti nkuwaayo nziya kugamba ogende ku parade owadde ovulogambe mu palacha salute palacha owa palacha tebamukutte anti kati kwesiiga kasa owa palacha teyabadde mukomera tana bakubaako mukomera oyina obukakafu mbu teyabadde essaati ye bw'oba ogyetegereza nga bwe yazze yeefunyiza bwe teyabadde wansi wa piro kiraga nti yabadde muloogi kiraga nti yabadde muloogi ate kati bakwata ate n'okyusa oba wagenze mu botiiki ate nga n'abantu badde tebamanyi gy'oli ani yakuletedde engoye eri prison abantu bakezebwa okukyalira naye wano badde bagamba nti tebamanyi waali ekitegeeza yabadde muloogi takulekera tomulekera kyenjagalira ddala I want court kubanga nze batwalayo kubanga bana bampayiza nze bana bampayiza saba batwalayo olwokuba bo tebalina future nga gyenina I have a big palacha yabadde mu buloogi bw'eyo ntebe gye yalabiddwako n'amala chairman Nyanza yabadde n'ekiwundu ku kigere ekiwundu kyeteekako ng'atambula bw'ati kati fetwajja mu kooti e Masaka owulira kankulage ne tuyuza engoye ze twali tulimu bwe tuti netugamba abasirikale batuyiza n'engoye netujja ng'okola bw'otyo ng'olinga akubiddwa egundi ensimbu because oyagala kuyisaawo ekiri bakute mangu ofune ne sympathy mu bantu kisooka Mr. Palacha ali kubala kalulu kwa bwa Lord Mayor alina kukola sympathy yonna emuteerako kabambi ayagala bwa Lord Mayor ayagala sympathy yonna emuteerako kabambi ayagala bwa Lord Mayor ayagala ayagala bwa Lord Mayor mukama wange yazze ne bwayise abalimu ezo bamulimba bulimbi bagala kumuleejeri bateekeyo nubiyaniri bateekeyo waiswa mufumbiro nubiyaniri ajja kuba meya bw'enakawa eno bagala teekayo waiswa mufumbiro ffe tulina ensonga zaffe ez'okukisengezi tugamba benyininyini bebeewaayo kankubulira wano mbadde sina kwerabira kampu yenyininyini benyininyini bebeewaayo nze sibeera nammwe sina gwe nina namba ye sina nkubira mwema musobola mu blocking oba namasi mufuna amalala mukisenguke ali Uganda yammwe mweyagala musenguke mugende ku mayumba amalala location za mwene mozima nina gwe manyi wasula nze mbira mu babaala byange byakunywa mwenge mu bakazi edda bali bangamba nti gwe Skype onotuvaamu tujja kutega omukazi tumanyi weakness yo mumuntege mwibe bakantega ngamba lyanga masula ne mukwano nga bazze kumbega ni mugama katombega koki luseno zikubira ddala ndizikubira ddala ne bambega bonna nze ndiko obudde bakuyita okubega okakana akulidde ayi wetagana nze sirina manyi oba okola wetagana ofuna n'obulwadde bwa siriimu ajja kusiiga nenda kuwaayo ate nga lwaki ompaayo nze nabaddeko ku Palacha kati bagayo mpaayo abantu nega nkubulire propaganda ali munsi Megatron wakimanyi mbakubanga ndi mu myaka gya ntondo singa saa zino seebaka abadde okyanjumiza Chairman Nyanzi oli mu kuzannyira oli mu kubalaatira mu nnaku y'abanno Chairman Nyanzi mubalaatiramu Chairman Nyanzi yavudde talina yadde akayi General Commander abaana bavayo nga balina amasasi mu bigere nagali no bali nkuba ne liyitamu yavudde talina yadde oluyi just ekigere yagenze n'akikulukunya omanyi ku tayiruzi bwati ku bupeva wali ewuwe n'akikulukunya bweki n'akitega mu kamera jukira kamera yo temanya ejjayo bujja kyerese okitegeera eno saawa gye tugendamu nsaawa nkambwe nali nabeesonyiwa abantu abo naate bayagadde okulaga nze ndya ku bigambo byange bwekuba tutalo lwakwesiiga kasa tugenda keesiiga sirina kyenfiirwa sirina bulamu n'obulamu sibulina n'obulamu sibulina awo nze I don't have life nkimanyi bulungi njagala oze ebigambo bino bagambye NRM ejja kumaliza nga ikyuli kyenjagalira ddala njagala bankuba amasasi kati nze tewali muntu kati gavumenti esobola okutanza omwavu nina abakadde bwogenda balekeraani abakadde abavubuka gye bali abalina emigongo nze simanyi okwoyo okuli okuse kati nze kankubuulire nze nabeeranga nammwe nga njagala kufa
kata ndi mu government muntu wali mundu opungo yagala njagala fa ngalwacho yagala andi nga ndi mwavu omwavu taba na future ne wamala nofuna musede nafuna kati nakaka toli struggle safuna musende naziwanga bobe nyini bali banaku nyunga nga kinkwatise nnaku nanzibagabira babuzi yekole yayogedde ebigambo zenagaba sente akumanyi nagaba atamanyize yamuyamba bamukuba na kiboko majambere yamukuba kiboko ojjadde okusinkana yekolera nsinkana kubanga nali wamanyi nga yaneetaaga sinze yamusinkana sebo tonfuula wa rais wote kala akusinkana ansinkana yali anga akola bino music analyst bye kati ku Facebook okwo nga fe tuli bakanege nga ojja n'omukomentinga ko avimba kati one day yali mukwano gwa Tower kwalo chali wange bamita Tower yali bodyguard wa Bitex kati Tower yewamanyi yomu top security top security ya Bobby yomu yali agala abe mukusooka okay kati namala najja kati Tower nga chali wa yekolera nga ngamba itongwa chali wange ngamita itongwa yekolera chali wange tutandika okukwatagana kati twafuna lumusemu funding twafuna omugago omu tibafuna omugago omu connecting unaso okusendeka sente nagazi mpereko gundi kati otwajje mukwano tulioka tufuna conversion ye Kenya yaliwo 2021 nga batwagala Kenya tugende Kenya twagende Kenya tukwata banangira babakyala balungi olabona ayine bina liringa muli bayina abantu nange nina omuntu wange jasimba wanako abakazi abakadde bajja kulaba nga we anti omukazi omukadde okula we have to be attractive anytime anti ngamba attractive nga totonulira bali era akimanyi kiri bwe kiti kati male nkyakunyumira kuyekolera tugende Nairobi nange ndi mukiga mukazi kikati nawe nzondetera ebyo kikazi ekyebina tokiraba tekikkolera ebina ngenda kiri ekyo ojja kiri kati omukazi nje kasitafuna namba kijja kuwuumira kinakuwuumira ekyo lwaki kati ekyo kiraba kali akatono tekakolera bwena ngenda bulya ngenda kitwala kuli oli noono bonna naye kati mu magezi kasoka ndi akatono akatono genda kayisaamu ngenda kalya ku movie night ya wano wabeera mu movie mu ebisi kati ogenda kabiko kali ku movie night kati bwe mala kagambe no chaliwo oli wali chaliwo nge amwegomba pe namba ye nange iranzire mu mulye bono bali onamba liwa kale obadde ngamba kati mbane kyakugamba yekolera tutuke Nairobi atandi kukunefa zagamba twagala kukolenga filmbi video era ina video ngankola naye wano chachi batwali Nairobi kitwala wali convention y'abana Kenya abana Uganda bere Kenya ngeri batuyise tuje tuberewo ngamba nina kigato wange yani yekolera ate mwogezi mulungi nga ndi muzimba olwo mwenga bomanyize bwenga bamasanyalazi bwe nina lo fit munange muwamu tugende ddala mpaka Nairobi tutuuka Nairobi abeerawo kolo nze bahakinga ne Facebook yange nenkomo nembalekayo kati nali nenyumba gyempangise Nairobi kati wanonga bebe kulu yekolera atandise muvuma yekolera ayagala kudduka yekolera bamusanga majambere amutega musanga eri wansi erungujja bakiboko kabina ngamukubazaaki amukuba lwacha anti majambere taliko ebyo okusanga gakubirawo kata amukuba yekolera jakaba banange bagala kunzita abasemu ayi babano babano bagala kutumpamba adduka yali alina akamotoka kapulima akakadde akavunda akasuula eyo wansi adduka n'ebigere nali mbeera kasubi ebiseera ebyo nze manyize mbeera n'amaka mangi nina namayumba nga 3 gempangisa nali mbeera eyo kasubi kati mugamba jangu ene kasubi gy'obunsanga ajawe wakaso kamusimula emigo muone ku t-shirt endala munyiganyiga muga kati yali asula amasanafu muga kati gende waka webake kati awatandika dduka ajukira avuma ayagala kabampa ajukira nga wakajja obero vuma buli muntu kati bwavuma mamizu avuma big size bebe cool was big size I can't tolerate no sense big size amutekako nkunonye yekolera aina kudduka mu gwanga tumutwale Nairobi so bebe yagoba gune mu Uganda bebe yatekako akazito yekolera ate ku butitizi bwalina tasabera mukomera antanywa sigala abagenda fiira yo kati munange ngola ntya tubeera wao Nairobi mu nyumba mwe nali nsula masigala nga asula bayitayo Kasalani nino ne kati wasula yekolera abere nibine byokutuka muganda wange olaba sabeera nammwe kino na kino ngamba yekolera yalinga akolera bebe yekolera yali akolera bayimbi nga yalabira mu buvuluvulu nga akolera ba Bitex babajjo
kabera mu buvuluvulu naye ngategekeyo mu kyalo nategeka bakireva je Bambinga natwala ba Federatists nene afunako emitwalo 2-5 yetakwatanga ku mitwalo 5 yafunanga ntono kubanga yali kirasi yewe yali anti internet enesunuza efananya abantu ng'abakabi kitegeera yekolera munange yekolera okumanya talina future yekolera emyaka gifa kyasa kwogera sikumwogerako mutabani wange mu internet naye mukulu nnyo kunze nenga mutabani wange ali myaka nga 8 ekisooka ye ekyawa okimanya kuba ye ekyawa anywa bisigala mu nyumba n'omwana namulwaza kansa n'omwana alwala kansa wa mawugwe okunywa bisigala ne mukyala we nalwala kansa ennyumba ye bw'ogiyingiramu bw'oti ogwa ofa n'ogweri ofiirawo kati gwe noyingira ennyumba ye olunaku anywa paketi 15 eza sigala gyemisokoto nga 10 awulira yekola talina ye just ali myaka alinze lunaku lwafa mu bulamu bwensi kisooka siye muntu gwokulira naga ali ku bulamu bwa begging talina mulimu gwakola mubuze Kenya akola mulimu ki talina mulimu ku begging abana ba struggle sindikira emitwalo 2 banange ndibo binjogere ku kino kati fetu awo abena mambi kwa wale sinakoze Sky era kati matete muina content kwanga page zaabwe zonna zadde ziri kutaka ne ekibozi kino bwe kyaze nina ne mubukira ne mufuna content era munebaze okubandinza nasigala ncha wanisa bango nsono bawa content ne munyumirwa ne mufuna kyo postingako nza bana sabogera ko mwana mbamba wa munyo soka zekyali mu politics ndi mu kutekatekera gwanga lyaffe wali eriraga 10 years coming kitegeera President Museveni bichi byakoze tubikamba abana basobolo Museveni is kyakulabirako tutaga inspiration to the youths, to the Ugandans. Naye abantu bote bakira okuba batambuza buchayi kachifejo kyenina okusomesa abantu zisa kusina gwensoa kusiba mwana futu kigere mwagaza musajja watu ayine nakuye emuwenja butaba tuna kyakulyanze nkusibe ze nkuweyo wasikumanyi nakumanya musajja gwe sikumanyi niga yalese propaganda goita propaganda yalese propaganda kamukunyonyolo manyinze bampita internet master ze ku internet buli muntu solo mumanyi wa internet kati yalese propaganda wamita Serwanga eni Mariam Kadama ndoza amaze kuchera emyaka 12 kati ati yakusanza yaunga noku ate yansanze propaganda bwate bwabeera propaganda muntu akera kumachana ngamba gwe kusanze ku boda ku machango line figa made mulagawa mukunga mukukuta kati jukira gwe bwogana bajaga yadde bitufu nebo kiza bajja kutandika okubuza made mulagawa kati gwe ezembwa bwezi tyoino zireka I'm not that class nigga siri gwe yo class mwana Kadama yakuwadde Kadama kati lumbuye nakubirake ai mukulembeze kaya achali omunopo ngati lumbuye vice versa nakubirake ai namugamba ke ai toda mukutambula na Sky yali mukuwaya abana ne muganda wange nze sikolera jati yistongole ekisembayo ate jati bwebe kwagala teriko ndigundi yetu gambye it's a big institution era sagala mzala wenyo situte Uganda musika soja inojo zatana the training yoro kati bali bonna bali ko parade tewali gotamanyi ku kitebe sina nagwe manyumba sagala wabeera wo kumali banga sibamanyi era sibamanyi nze era nali munene nga sibefasa zinali munene nga nefasa abantu banene nga nefasa bemupi nga nefasa foto kigera mponyera amazi zisa nali sefasa abantu abo gwe babuze bo bamanyi erinnya lyange nzani ali oligino bamanyi muzadde wange bamanyi sister wange bamanyi brother wange bamanyi Sky yeka that's when jugamba nze ndi mukambwe era ne bobo tosokuta Sky yeka tomanyi na kumanya nzani chovolaba muri bidongo mwana mumuvayo dachikemu olokuba ofunye ka Serefine Bobby no mama naye mubuzeeko mutata wuno muganda wange zo you can know me man tosa kuntegeera ne bansi bamukomera tewali muntu wange yavaayo mbo baakaaba Sky ne kizuulibwa tukola okunoonyereza ne kizuulibwa nti gwa waayo abaana onyodde mukulu ekyo ndde mukulu ndo lwa kasoda kano Coca-Cola ulira abaana babagala mbaweeyo bankubira essimu bampe ku WhatsApp bantereko details zabwe zonna bambule nebyo kwanisa bye balina naye kati bino munze nina obudde ekibuuzo ekiwulidde ongambye abaana nze mbawaayo nga asigambye gwe nti ngambye bwe bukeereza nekizuulibwa nti nze mbawaayo goba waayo ensi ogenda jidda wa Sky
ensi sina wenjida kubanga sina wenjiri abakazi yekubira lusweneze ensi sina wenjiri sa wenjidda ekisooka sirina muntu gwenkolera kumpaana sina muntu gwenkolera kunjagala bwe bukya ku makya ne bakizuula nti abaana nze mbadde mbawaayo mbadde mbasaba mujje mbawe sente essuka milioni 10 mbadde mbasaba anti sirina naye nina emikwano nafuna emikwano emigagga era natereddeko job mukama wange big sign ono mukwate tukwata simu yes mukwata kyongamba kyenkola tekiri ano osanga nafutu bigere nga alina mukungamba lwakyotuwaayo mwena muzina amasimu nyonyola abantu aye bakuleka lwakyo ne mugaa kati gwenkuweyo ng'enjala ekuluma kuweeyo ki nekino ekintu gavumenti kyekola ekyokukwata abantu kirungi nnyo kyekola kirungi kitya gavumenti etaddewo enteekateeka zonna ezikubiriza abantu okwekulaakulanya etaddewo enteekateeka zonna ezikubiriza abantu okubeera advanced mu byenfuna mu kulowooza ne mu kukola naye nga bw'okeera ku makya n'osanga futumugu toyagala kukola tolina mikwano gyo gya migagga nze namanya sirina mulimu e Kampala neŋŋamba mba sirina mulimu nina okukola ng'abaana ba Nigeria ana Nigeria balya ku internet akeera ku makya na postinga nsasulirwa views Facebook ensasula weekly nze gwoliko oyina obulango bwo TikTok ensasula kubanga nina subscription account yange eringa ya USA ninga ali mu America kati muganda wange gwagenda okwogera Sky tomayi byenvimba tomayi bwembeerawo mbadde nkusaba beera mu line yo mbeere mu yange tonyingirira sikuyingirira kitegeera zimwe nkusanga olajja kubuuza mpozi gwe nguvudde n'ombuuza sina muntu gwendako obuzibu mpozi yenga yabuninako sina muntu gwenjagaliza kukomera mpozi nga yalinjagaliza sirina muntu gwenjagaliza kubonaabona era mwina bali abalemereddwa mu nuupu nze mujemba wenkola tukikola tutyafa abali eno mu OWC gwe bw'oba oli eyo ng'oyagala nkuwe ku magezi nkubira essimu yange ebeerangako eva sirina muntu gwe ngenda kukeera nze sina gwe ninako obuzibu n'obuzibu bwe nina mbulina ku kakiiko k'obukulembeze bwa nuupu sirina soja era be batomeza bafutu kigere ne bambaza bigundi ne bateeka ku parade ng'abamagye tosakola gavumenti yakubire mu gavumenti bagamba bw'oyagala gavumenti gondera gavumenti erikosa okufuna eyo gy'oyagala mirembe kati sebo nabo baagala bafune emundu ate mu gavumenti y'abalala kati mwabayeekera wali wayinza okuwaayo omuyekera bamunoonya yekka mukama waffe yennyini mukama waabwe Bobi Wine yasiiba agamba nti nze ndi muyeekera kati siza ne bana bagobera babayekera wali omuyekera agobererwa abasawo tatwagala ne Bobi Wine bamukwate asagala sina njagala kukwata njagala gavumenti ekulembere bulungi nga nga litambula bulungi oba okutambula bulungi kyetagisa kusomesa abamu babasomese nge bwe tukola kitegeera ne tusakira ku makya moze mbakubanga abantu bansuubira mu future baadde bagenda kunkyayira bwereere ekirungi kisanze sibete bansuubira mu future senga obadde ojja kubwe mu pite wandi bujja kalulu baadde nkonjedde ne sina kafo kenjagala nze nkola mu bivulu nangira abantu maduuka nanga business ate sinze njogera kutunuzamu kamera noyogera nenkuposting kati eyo entambula gyotambula muteweeraliikirira kugamba nti bafuutu soja bayinza okuyekera ne bakubakuba totya embeera teri mukutiisibwatiisibwa embeera teri mukutiisibwatiisibwa n'essaawa nemumanyi lwaki kati kankubuulire bino byonna tubyogera bino byonna tubikola bino byonna weebiri olunaku lwendutuusibwako obulabe lwebakakasa nti nalya lwebalikakasa nti nalya nti bagaye nkolera jati ye top yetuleninga ne SFC olunaku lwendifuna obuzibu lwemulikakasa nti Sky yalya ate sirikwata mulala yenna oyo abunfunisizza anti nagamba gavumenti ya Uganda tekola nga tebakunoonya naye bwe baba bakunoonye lwekola kati gwali eyo awoza nti zemba waayo oba ki nze olunaku lwebukeera siwaayiriza sigenda kuwaayiriza muntu oyo yennyini nze mbasanga nemuwone ku ssente mbasanga nagamba Sky wafuna ku ssente tuweeyo obimanya ebyange nomuwa wano mutera ku ssimu kati nze bwe nkuwayo emitwalo 5 ginzijjako ki
tewali buzibu ndagendera enkyanzikole ngamba tewali buzibu nkola daily tewali buzibu nze nkola daily nkola buli lunaku kati ekyo kireetera abantu obuzibu naye nze kankubuulire bino binatubikoze sina gwe ninako obuzibu naye alimbeerako n'obuzibu bwolimanya waki nja kutekamu zonna zenkoledde emyaka 5 nzikuteekemu zonna ate nze siropa ku poliisi siropa ku poliisi abagabi bagenda kundoga baŋŋambye ate eddogo liri wala nze ndi musajja mucwezi bagenda kuloga kuwanvuya ndi musajja mucwezi tebamuloga fyaffe tebatuloga mu ndi mucwezi you know mucwezi I don't know mucwezi tell me the mucwezi ffe tuli bacwezi from western Uganda tulina empewo zaffe zitutuulako tulina ebintu byaffe nze tebampa butwa singa babumpadde sinywa butwa nze ne bwobuleeta gwe wabeerawo emikolo egikukolebwako nendaba ngaoleese butwa mullo gwe ne bondeetera obutwa gwe ng'obuleese sinywa butwa tebandoga nedda ssebo omanyi gyenva ndi mucwezi naye nva ntwetwe I'm not trying to insult anyone. To intimidate. I'm not intimidating anyone, but that is me. Chobola tewali muntu amanyi ebintu byange byekola nange simanyi. Okimanyi nange nyinza okwanga omubiri bakama bange bagutambuliramu. Tokikoze kutiisa bakunoonya. Oguno omubiri gwange bakama bange baguta. Era sometimes omuntu abanoonya nansanga n'atankuba. Okimanyi? Okimanyi nti omuntu abanoonya. Okimanyi nti omuntu abanoonya nansanga n'atankuba. Nafuna ekyozo kimugaa kati gwaddako agenda okusanga n'atulira sikayi n'agasikayi mukubira ki musajja wate yeeyi ali mbikazi ali mbakazi bakulu bakadde zimera mbikazi baleka bamulwaza nadda ndeka nalwala nadda nebika nalwala nadda bagamba okutega abakazi bagamba tujja kutega abakazi njagala olwala sirimu buli ekijja bonna ngamba siga te ne bambega baabwe ate n'abaabwe bennyini abaswanga nabo mbakwana kuba tebalina ssente mbayita out basauda madada sauda madada yakwana abakazi banne musiyazi asiyaga abakazi banne bajja kusiba ennaku zino internet muganda wange bampita sky soja sasajja omumanyi omanyi musajja tomanyi gwokyaziza I'm a fucking nigga here. Yes man. Nze ndi mubi sirwanangako bukyanzaalibwa okimanyi sikubangako muntu luyi naye nze kyenemanyiko I'm spiritually powered. I'm spiritually powered. I'm spiritually powered. Nina amaanyi ag'enjawulo. Nina amaanyi ag'enjawulo. Nze tusobola kubeera nontiisatiisa naawe oti kiki sinalaba nze nasulako ku street sirina mwana wa ssenga mu Kampala, sirina mwana wa kojja mu Kampala, sirina mwana wa mwannyinaze, sirina mwannyinaze, sirina muto wange, sirina mukulu wange, sirina mama wange, sirina jajja wange Kampala. Nze famire yange nkankuwe nze nabagamba nze nabagamba Megatron nabagamba ne bwenfu zime mutanzika nawe munjocha sina kyembanjagala kirala ebino bibagamba ngogenda kufa bubi ate wali wafa obulungi okumanya bangamba Sky no marufa ogambye gwoge basinga obutagala nani agwe mfate mu Uganda nzinsigo kwagala ngamba nechi yamani Nyanzi tebamwagalira koddala yabokola kyaba era yavude mu komera wanu pinyina asoso komera ngamba omusajja adde mu loji wa Entebbe nampa ne location nampa yankubidde muwayiriza ate bamuwayiriza omusajja yabaddagira zona bitetara omusajja nga ekiwundu musakera munnaku yabannamu gwe bakwata tebakutulugunya bakola bate bakwata bantu wala butwazi mukomera kate batulugunya kyamani Nyanzi mwenye eyabadaga baparacha tebasala tulugunya baparacha sajja mugagga kyabadde kimukwasa era bakiboke munagambe eddako nziguze milioni 10 kyabadde kimukwasa paracha yadde mukwasa ani yabadde amukutte naye tusene yewozaako naganze sambala ovulo yalwenda n'enyambadde byeru ngamba ani yabadde amukutte yadde amukutte ye mwennyini yeekutte ebintu byangu ate bagamba bali mu buyinza bennyini bakozesa obuyinza bwabwe ne beekwata obadde ngamba ekitagaza Chairman Nyanzi kitamwagaza talina mu leadership skill ekyokubiri mu kopi mu omuntu omugumu akeera kuteeka masanda mu nsawo sente tezivaamu emisota gitambulira muli nawandagala buli wokuteekayo booti n'agusika Chairman Nyanzi abawe sente zaki obadde ngamba nti ne bukya kumakya nembaki ekibuuzo weekiri n'ensooka genda ku Chairman Nyanzi
ekitamwagaza kuba ndaba alwaniridde nnyo abantu Ekitamwagaza. oyo ali mu palacha bwe yavuddeyo ate ne mutandika binuka amasejjere nga muvume yabadde bupalacha naye talina musikiri yonna talina mu kantu konna kamuweesa bukulembeze obaana okuba yaliko mwena sooka mukadde sooka tazangayo kaadi yaffe tagikomyangawo nze eyabwe ngenda giza era ngenda kufuna olunaku nteeke press conference ngenda giza awo nga tugenda mu kalulu ngenda kufuna press conference ngenda bamawulire bawe kaadi yaabwe bajja kukubira ku kitebe bajja kuvuma owanvuwe nze omuvuma ki ffe twakendaga kutreningira ebivumo ne mukwano gwange ng'ayimirirawo nenyimirira wano netwereetera bano bafulufiga biwe ate va ku bino bye bavuma bino mbw'olinga kino nga tuvuma biri ebiwemula biri ebiwunya ebivumo nga biwunya tuvuma wano asavuma nakula nina abakazi benkwana abakazi abagagga balina abaana abakulu balina abaana bandaba bampita ango we see Uncle Sky on interviews okwana bikazi bikulu birina abaana bakwenkana oba ogenda n'obijja ku bestawo n'odada nina abakazi ng'alina omwana akwenkana layira nina omukazi ng'alina omwana yenkana Frank Antanda anti ogenda kwaniramu ne bamaama baffe kansirike osule bamaama baffe obugamba nze muganda wange oyina omukazi alina omwana ayenkana Frank Antanda nina omukazi alina omwana yenkana Frank Antanda nina omukazi alina omwana yenkana Shalom nina omukazi alina nikambuuze kakati abakazi abo kiba kitya kazi bampa kusa nze sindi mwavu sina mulimu baba bakyagira asibimanya ebyo nze ndi strong just tebakufuna no just nze ndi mugumu anti bajja amaanyi g'oyina tegagambye kojja kutira omukazi mbuliri bakusibi madda bamada bantegeera bandi bati amabeera anti gabe eno g'obeera eno sigwe mbumpi waliwo abakazi sebo kati babikyusizza babikola kazi abakulu kati balina amatutu bwe gati kuba nze abakazi bendidde nkisa bagamba manyi nti boogera yekoyagaye nali abayimbi bonna sina gwe nalindi experience abakazi abakulu bateekamu ssente si bafutu soja siri abafutu soja abakulu bafutu soja bagezaako okwetta ne bigaana bagenda mu bakadama ne bigaana kati bagala kufiira kusikaayo omwana omuto omwana yeeyagala omwana asayininga omwana yeeriira ebikazi bye nga tali ku bantu omwana yeesulira mu magulu abange togakoowa sikayo omeddwa amagulu nze awo bano bagamba nti mbawaayo kati nze ntandika nti okuwaayo omuntu mwazi nga tuvude mbye tubaddemu tandika nti okuwaayo omuntu anti engeri gye wadda mu gavumenti kakati oyagala bano abaana bonna future zaabwe zife bwe bagala eyange efe bajja mbaconnectinga mu gavumenti bakolekale bawaddeyo bwe mba mbaagaliza babagamba nti sibaagaliza nze bajje tugende ku bodi balijje benkolera nze sina gwe ŋŋana kukola bajje tukole twagazise abantu ensi yaabwe that's a fact Sky ekibuzo kiri nti mu bantu bonna tuli abantu miliyoni simanya 45 lwaki Sky gwe kawasala nodda mu gundi mwena kati bali abantu oluvannyuma lw'obutayagaliza nakwagala kutakaliya z'abannaabwe kati kaliya yange bo balabanga abanfollowing baagala nze balabanga abafollowers benina ku social handles zange mbobo baagala nze toli followers anjagala toli follower gwe nina njagala bakwagalako content baagala content gwenkola wona embizi gye bafollowing okwo bagita homa ojja kuteeka ku TikTok erina 1 million views embizi bagifollowinga kati gwoyinza okugamba nti Sky bamwagala banange sina kyendi ndi matako gante ndimbwa ndi makugunyu okategedde kati gojja kuddeeyo ng'olina mwesu ndi mabina ndi makugunyu sirina ka future ke nnina konsuubiramu mbu gwe ngenda kulwanirira okategedde nange bikalungi nange sikirabanga kino mukazi kyatakunyumira abakazi balungi kugambe ye buli gwalaba mulungi abakazi balungi waliwo yesewa ina fige mulinga eki kati kikazi nga ki kati abagamba tujja bakutega kati mu comment bijja tujja mutega ebikazi basi mu bintegenze mwa mumpadde ne opportunity ekisooka nze muzika nkugambe bino ebigambo abaana ba struggle bewaayo bokka nyini bekolako olugambo kisooka baavu omuntu omwavu aba mwangu wakubeera attracted ate n'ekirala teri muntu government mu security wise eswabegesa muntu eneme wammwe gavumenti erina obusobozi obusasula bafutu soja 100 nga babalimu ate gavumenti erina obusobozi ekusiba n'omuntu nga naye akubega naye nga babasibe muna muli ku musango gumu nakulega nti muli mwenna mu buzibu naye nga ate yakusibwa hello Sky Soldiers here first come
nange ngenda fanako jangu bagenda kanzitirako olabye nze ngenda kufunira abakazi bagenda munzitirako kakwagala naye kakwagala era bwe bambega bambegere mwoyo nino kakwagala kanjagala kati kakwagaza kyokka naye sikayo ogaba ssente asigaba ssente ndi fresh ogaba ngaba zino za bulijjo toli muntu atagaba ssente ananti ogaba ku bakazi ogaba n'osukka abamu be bampa kati gwe sikayo osobola okukwata akakadde n'okawa omukazi akakadde gwe sikayo bakazi anje kati ze mbala ni mubazi wa notice mubazi wa notice abeera bwati ffe tulina abakazi bakola mu kikuubo kati obeera bwoti nombala notice nakugamba bebi ngenda kukyemisana n'owefuula mu kuba surprise n'omuwayo akakadde naye nga kobadde olina mu bulamu omwana omugambe ekyo nomugamba bebi omwekinguddeko kaunti yange bagifreezings naye baŋŋambye mwana ogitereeza biki bikyagamba kati ebibagamba wano bajja kubuuka male nkuwe abamu nabablockinga ku Megatron saagala bakola manyi lwaki ate guli mulimu gw'amaanyi okusinga bino byonna kamera eri wano giraba oti wano weewati nange wano nze Kevin wannange wano hello how are you bali kubeera kirungi nange enseera buliwo oyita onasanga abaana abalungi sika bino bakuwayiriza nti mama Kevin Gardens naye lwaki abantu bampaiza mupaya abaana ba struggle tekiyinza tewali muka waliwo omuka awataba muliro Sky ekibuuzo nakubuuziza lwaki gwe lwaki nze nagambye lwakuba ndi champion nze nkola bali bamanyi ngambye bali bamanyi timwenva mu nupu ngenda kugwa ogenda sirana nga mama ngenda sirana kudda mu kyalo naye navaayo ne balaba nga ate ndi waggulu buli lunaku nenyongera kushininga otawasinga ti ndoza bagezaako nebyokundoga ne bigaana kubanga bangamba omuntu abeera n'abo abantu batagwa ddalo asirana nadda mu kyalo naye kati zibalaba byonna nasigala nshininga nasigala mpanisa ebbango tebagamba kana akalenzi kakikola katya tulina kalwanmwana ono mulungi laba ebbeeyi eringa mpumu Sky nga akuwaanawaana hawayo oli bulungi bebe mweyagala ne Sky neti sirika mweyagala ne Sky wamu uyavu okungamba bwakawato ayina figure 8 Sky bava muloopa wano awaayo abaana ba Nuupu ne babakwata era weegendereze ayinza okuyita futuwange siwa Nuupu tuwanze abakyala tuli tuti beba kyenagambye okiraba nti singa abakyala bange adde bateeka ku pressure ne baŋŋamba byokola bibi bebi vamu ebyo byokwogera singa nabivaamu dda naye abakyala bansupportinga naye bambi sibawaayo mwe mumanye kimu leke kweteeka abantu bemutafunira teweteeka ku munabyabufuzi mubiyuuza munabyabufuzi ajja kwagala gwe yambale ovolo bebakukwata yajje nga akubanja afunirawo simpa tebakuta abantu bange lwaki bakwata bange lwaki tebanjagala bamulabe nga ali serious musonyiwa banabyabufuzi mwenonyeze sente zammwe munabyabufuzi ne boona oba olwadde ng'oli mu byovolo wakava mu komera tujja mukubirako emitwalo 2 era ojja kubira maama ali ekyotera agattagatta mu nnimiro ze n'alima kasoli n'akuwa yagenda okuteerako kyembagamba kyekyo bino temwagala biwulira temwagala biwulira nga nigwe bajja Bobby nga taliyo nga bamulwanirira ki kyemaniyanze yavuddeyo mangu Bobby nga lwaki yalwayo nga kyemaniyanze yekomanda palacha muleke kutusiriwaza nammwe oli ye palacha katate ekifo wandetadde Bobby yange nogamba ekirungi nfunye komandawo palacha byakiyaye byabwe bagala kwefulamu bali mu magye kati bayinza omuze ekigambo palacha takimanyi naye omwana yangambye omuzambi yangambye palacha it meaning something else something else naposting ku Facebook nangamba palacha in Zambia it means something else so wabina tokola statement otasula mu luzungu anti manyi lwaki mbeera nyo n'abaana b'obuwala balukuyigiriza abaana b'obuwala bwe mba njogera nabo sometimes nsomera ddala ngenda by the way wabula Johnson ngenda ku university mu May ngenda njogere KIU bajja kuwa then bwemala kakosika KIU ngende wali ku Victoria tugenda kuwa ku Victoria ngenda funayo kakosi akatonotono nga business management ngenda kola ka business management kubanga manyize sazi no Sky soja wabwe abantu bansekerera banda banganza talina ke nina mbulamu banda banganza talina ke nina mbulamu nanze nina side hustle na side business zange kalingina kusoma kakosi ka business toma government enzo okunonda mu banje nange n'empaya akalimu n'omwana wa Uganda Cranes wabali kwagala Uganda. Are you still around? I'm going to see you after this. He wanted to talk to you. After this interview. Okay. Which name?
Oh, thank you. Salma ngenda mu. Olabe Kuyiza. Nze nagira nze nafuna. Naye kamukoterewo. Bannange tuwade ino interview abantu. Hajat, salamu alaikum. You're smart. You're Melanini Hajat. This guy wanted to talk to you. Are you still around? Bannange. Okay. Twale tutusewo. Mali kugamba nzina side hustle zange. Kati njagala kusoma male. Bo bali awo, bo bali mu kugundi, bo bali mu nsiko. Bajja kumaliza government yabwe ewambe bweti. Nganza tego balina obwo omulimu. Nganza ine empapula. Usitegeera. Bajja zanga nzigo balina okuwa empapula. Bave mwebyo bagende basome, tusomera ku Bati Valley Theatre. Awo yo sibe bagenda obutwala. Ne Bobi Yanga ali mu komera naye jali. Bobi Yanga musajja wange nza numa. Anuma kati paracha bamutya batya Bobi Yanga nasigalayo. Atenga paracha yikomanda. Adi paracha ogambye yewambye. Anti chikulaga nti yewambye. Time ye yokweta. Chekikulaga nti yewambye. Wandi wado wakana nti paracha wade bamusibye. Ne ngamba nti ekiraga tebasa kutapa paracha. Ate Bobi Yanga nasigalayo. Kiza nti paracha teyabaddeyo. Bobi Yanga bamukwatira ki? Ate nabyo byebimu. Yali ku paracha. Bangu yali ayino ebifanize byamaje. Katono yabadde ne bifanize ono paracha yabadde commanding abambale ebifanize byamaje. Za paracha ye musango. Musango mugita paracha. Ya ino musango munene okusenya. Paracha ye musango sina taina obula ye musango is the case. Ngatumaliriza Sky. Ngatumaliriza uno baka mbwa bafutu kigere. Bannange in serious way, in serious note muzijeko amatugembuzi okundi sengo. Sinago njagaliza komera, sinago nsobola kusiba, nkola mirimu jange, nkola sente zange, nkolera future yange, nkolerera abantu bange, nkolera bana bange, nkolera na birubirwa byange bannange. Nkolerera OWC gite Operation Recreation ngeri under General Salim Salekale bwakandwa naho. Sina muntu gwe ninako obuzibu mpozi nga gwabu ninako. Kola mirimu jange tusomesa abantu kwa galansi yabwe, bafutu kigere muneso nywe sibalina akobuzibu. Muneso nyire ddala nga bwe nabavaako nembeso nyiwa nkola byange. Sinago nalinkedde ku machane mentioning anti gundi, sinago nalinkedde ku machane njogerako nti gundi, wabule ensaalwa nettima, abagala okunebuuzako sina mutima mubi, mujje munebuuzeeko nakikola ntya mbatwale mbawe endokwa operation recreation endokwa z'emmwanyi tulina endokwa za buli kibala kyonna mujje tubayo ku nte ente emu ng'eva mu lita 2 olunaku. Mujje tubayigiriza okwekulaakulana kwagala ensi yammwe. Tumina embizi ze bakama. Bina tulina embizi zine nene, zine embizi zine ezaala ennyo n'ogaggawala. Tulina endokwa z'emmwanyi, tulina endokwa z'emiti, tulina endokwa za mutuyambe mutufune embizi ze bakama. N'olwekyo bakama bange mmwe abastruggle muneesonyiwe bambi muneesonyire ddala. Bakute munte. Okay. Temunti kubanga nalabye ssebo nga bagamba kati yambala elemenja kusanga tukutte. Muganda wange nsite mugibeeramu mwekka. Soka njagala nchukubulira Megatron. Esto gibeeramu wekka. Okunzita osobolera ddala. Osobolera ddala ne bonzita kye kiddako. Nze gwose naawe nzise. Future yafe fene ebefudde. Nsona agikongula. Future yafe nze naawe fene ebefudde. Ate nze bwenfa government besigale banyiriza esigale banyigiriza. Besigale batugumbula esigale batugumbula. N'olwekyo learn how to survive in this country. Manya ennaku yo gwani, manya kikyoyagala, manya kye kyakuleeta mu nsi eno, ekyakuleeta e Kampala. Ensonga yanzija mu kyalo kyewaffe bulamu nambeera nakukyusa mbeera yange. Okay. Nina emikwano mingi kambatumireko mikwano gyange bwe muwuliranga nga bafutu kigere bankubyeko munzirukiranga bannange. Mukwano wange Idrisa Musuza president wa UNMF. Mukwano wange Big Size Bebe Cool. Uganda International Star mu Africa tukwatidde omumuli